Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Nangwe ogwokubiri Harriet yakomyewo nankuba mpya yambadde black ne gold ne red. Wow, ate yanyumye bulala ate nga n'omwami yayongedde omusaamu ekitiibwa ati omwami mugagga nnyo n'emmotoka gy'avuga eri mannya ge ebiriko personalized number plate mukwaya ebirabo bye yagabye nga bijja mu kyalo mulungi bw'ati byabadde bingi nemwe mwabadde fridge beer, soda, ebisibe nga bingi, kabada, flat screen, sofa set, banange. Yabadde bingi. Yambezeza mu America ebbanga lyonna. Era ndi rudi wange. Wenyenda buli kimu neetaaya. N'aliisa n'anywesa sewe bali ddala mutima gwo. Nange eno nja kufaako. Paka era mbadde nsaba ku mbaga. Nze nsooke ndeete ettaffaali lya miliyoni 3. Mukane bali kwiranga cyali muklaba Delta TV tukole tuli wano Matuga nakukuba sibetano sewo gendi munange oliyo kyanyawo timne mugaga bamukwatira emkwano tukola mpola nyumye kwe bale kusiimya sibade mtukola omukolo nga mubeereri ate ne kubeera nga bulabise bulo tulina baganda baffe ababeera wano naffe ababeereri kale nabo batuyambye okubeera wano Nibatambuza omukolo bulungi wetwajjidde nga ebintu byagenze bugenzi mu maaso. Bambi. Kale sebo mubutekedde banga kibukisi 2. Tukutekedde banga ndoza lya myezi nga 6. Nga tutegeera. Yes. Kati kiri kitya nga mubeera n'omukyala yo mu America kitambula kityeyo. Kitambula bulungi nnyo kubanga omukwano gwo tugulina. Ate nga mungi nnyo. Ogwo tusazeewo taffe tulageko kuba. Kikulese wano. Mwasinkana kuno oba mwasinkana eri? Twasinkana America. Kyala ndoza walabe ttaala ku lunaku olwo. Nalaba ettaala yanjakira. Ate Mukama naye nga mulungi. Nantereza nangamba wayi bulijjo gwe wali ng'onoonya. Watya kubawo kigambo? Okutya nali ntiddemu. Naye Simayiro gye yampanga mukonyeko nange nenganja kumuddira. N'oguma ng'omusajja. Nenganga era kanzireyo nkole ki? Akasimu n'okafuna. Nkafuna. Bambi banga kinga muli mwenna ssebo. Tuludde nga tuli ffenna. Tuwezezza emyaka egiwerera ddala kati 7. Bambi kitegeeza waliwo ne ku baana. Tulina abaana. Okay. That is so good. Biki byosinze omuyigamu ssebo byogambye nti come what may I have to go. Omukyalo oyo ye muntu abeereka naye. Munyumizeemu ko best man kwegamba. Ye muntu abeereka naye. Akuwa emirembe mu nsi. N'okomawo ne stress nazikumalako. Egamba nalaba nga asitulese. Nako asitulese ono ye muntu yekka gwe nina okuba naye. Kongs mwami mkoya mukwano gwange nnyo. Abeera mu America. Tero gena mu America nange ne mulabako wane Uganda ndiroya we mukolera emirimu gye mu Uganda balabidde ebbanga liwezeeko n'omukyala. I think they fit each other. Sebo tata kiriza kangende ka busimba pida kwadde sachi omukwano senga abakulu bakutumidde nnyo kyenjagala gamba omukyala wange oyo omukwano gwe yampa era gwampa gwe tumanyiganye naye gutalivaawo gwansikiriza okubeera nga sirina walala wenyinza kudda nga nina kubeera na mukyalo oyo. Tulina akayimba ka lutalo ketuwuliriza sometimes kuwasa olwo lutubonyabonya
twimuka n'okudigida ne tudigida. Tuba ku Delta TV tukole omukolo gukyagenda mu maaso tugenda nonya n'omukolo omukyala nkwagala nnyo. Sebo omukolo edi akuwa enkoko eyo akusaba omwemwa nnyoko amutwala afuuke mukyala we. Tuleese omutwalo mu ddiini kyuka ndabe kale mukwaya sekolo tawanisibwa waayo omutwalo mu ddiini. Kitange twategedde nti muli bakristaayo fenga abakkiriza abamanyi ebiri mu nsi weewaawo ogondera gy'olaze n'osobola okufuna by'oyagala. Bannange weewale nnyo kubeera ng'okyali mukulaba Delta TV tukole nkwagala nnyo era nga nkugamba nti ladies and gentlemen allow me to introduce to you ntunuulidde omwana w'omuntu nengamba naye Katonda tali fair. Abantu abamu yabawa obudde bungi nnyo ng'abatonda. Mukyala Mukwaya y'ono. Hayi Mukyala Mukwaya. Hi Nyabo Sharita. Olotya. Nje ndi Nyabo. Ng'onyumye. Webale kusiima. You look good, you look good. Thank you. Thank you. Eno gomesi sinnagiraba mu bagole wagijjewo. Gomesi eno waliwo Mama Mukasa ali Boston. Ye yagigula era ye yagitunga. Naye oli otya. Ndi bulungi ssanyu lingi nnyo. Nebaza Mukama Katonda olwa kyentuuseeko. Kwe kuyayana kwa buli omu. N'omwami okusalawo mbonna n'agamba nti y'ono ye Harriet. Gambye mbu omulaga customer care buli lwadde. Abeera ayagala komawo waka. Peace of mind. Yagamba yansanga mu peace of mind. Omanyi mubeerawo naye tewabulawo nsobi. Naye tayinza kuleka kusuka 2 hours nga tannakudrawinga back. Bwali tanzikiriza kunyiiga. Olusi noonya n'ebinyiizanyiiza mbiteekewo naye ne bimbula. Tulina abaana bameka? Tulina abaana 3. Weeyisa otya ate amaka ne gatagwa? Sharita, ekyamazima nabinoonya ebinyiiza ne bimbula. Naye olunaku lumu kati kakimanye leero. Nagamba naye njagala mmanyi omwami ono bwe ndinyiiga ddala alibeera atya. Nenva eri n'ensilaminga enzigi n'enzikuba naye ndabuzi bebi obadde ki? Bebi munnange I'm sorry nga tewali na kyankoze. Mugambe munnange sweetheart yesiri erinnya kiri wasevinga musi. Bebi? Bwekuba bebi lyerijja. Lyerira. Be like you're answering it ngakubika kyogikwaja. Hello. Hi baby, how are you? Ngagamba okay. Obwo bukolo mbufuna kumacha every 2 hours. Every day. But you like him. Thank you. Muleze akayimba aina noye kakueleza agambye akakayimba kabatabula katubulire. Anze nja kumueleza akayimba ka mchala Juliana Kanyomozi bakayita malayika wange. Sample that. Buli kumacha nsaba Katonda tuleme kwawukana na buli kiro mbeera musaba akukume kyemwebuza okumbe kirabo ekyomuwendo yampadwe essanyu lyange likomyewo. Akayimba ako nkagala nnyo. Kakati bagenda kubeera nga bayita wali eri mu kidaala nga bagamba ladies and gentlemen next on stage is Harriet Mukwaya. Oroboyimuka bagenda kubira kayimba kinga ofuluma. Oroboyimuka kiroto kyange. Okumya omutindo bajja kumanya lwaki tokyayika. Okumya omutindo tomulagangako mukubisa mutindo wange nawunga mbakubya mutindo. Nkumya omutindo mujja kumanya lwaki sikyayika. naye mugole mumanyi bonna US mubumanya. Sharita obuyimba tubuyigira kugwe nawe toli mwangu mu buyimba. Kwebale nnyo mukwano. Haledi akatukuleko nyumiro na kale nnyabo webale nange omugole ono omugole anyumidde oba okunyumidde nga nze katuddeyo mu kidaala nkwagala nnyo. Baleza amaanyi eza Harriet webale DJ. Abantu abeera ennyo ebweru baagala nnyo ebintu ebibeera ebyaffe ebyawano eby'ekinansi. Harriet agamba ensonga lwaki keeki ye baakoze ya nsuwa. Ate era n'amazzi agava mu nsuwa tukimanyi nti gabeera gawonya akawowo ate gabeera ganywebwa bulungi. Ekeeki gye yakoze. Rabe ne bannange taata omanyi kye bayita okulonda ekyapa nga kiri mu mannyago.
omukolo gw'okwanjula tegusobola kuggwa ng'omugole omwami tataddeeko mpeta yankusibidde awo anti kati ono abeera mukyala we mu butongole era mu buwangwa. Harriet mukyala wa mwami Mukwaya, empeta eyo kati amubuukinze. Nga nkusabanga bonsibidde wano opimenga ebiseera gyonzijewo. Engalo z'amaanyi eza muwala wange ate ebintu bifaanagana ye taata agenze n'amuyita bebi ye taata nendabya ddala nga zze buto bambi muto 3 2 1 musale tulye geeki. Akati entegeka yeeno Mukwaya jako kyomanyi nga kinayita mu miro gw'omulundi gumu. Mukwaya jako kyomanyi nga kinayita mu miro gwo naye tosooka kulya. Next man kwate sowaani. Harriet nawe jako kyomanyi nti kinayita mu miro gwo kuba tugenda wano mu mpaka. Ngenda kubala okuva ku 3. Bwe tugamba 3 nga mugamba nti Adnan. 2 nga mugamba nti Harriet. Emu nga mugamba Adnan and Harriet nga balya kati batandika okulya ffe tuwaga Adnan. 3 2 emu mulye Adnan tata bamulekudde eddulo kwe Kabo kamwala kagenda kajudde kajudde ate ono yayongedde okukasaamu ekitiibwa bwe yambadde gold blue gomesi n'agabira bonna abawerekedde ku mwami we ebirabo. Sebo mwami Mukwaya kwebaza nnyo okujja n'okukkiriza mbonna n'ogamba nti yono bw'owumuliddeko. Harriet Nalumansi ne mwami we Eddie Mukwaya mwebale kukomawoka ne mukola mukolo bamuddayo e US mubatulabire. Harriet Gomesi eyasoose ndowooza bbeeyi wagitegedde yabukadde 3 ate eyokubiri yabadde yabukadde 2 ekiteeteeyo ekyokusatu kyali kyaka mu kitundu ate nga yasembyeyo naye yali yaka mu kitundu byonna byava mu US. Ebirabo byabadde bingi ddala ngeri omukolo gwabwe baguteereddemu ddala ssente eziwerera ddala kadde 10 bakutekedde mwezi gumu. Mwebale nnyo okulonda Delta TV. Harriet tukwagala nnyo abe US batulabire mwebale tulabira ku YouTube ku Sharita Show akuume jango kwekula byenne kwekewala ddala muno bwe bukozi abagole batera okukozesa nga bali mu bifaananyi n'avaayo kapa egobagoba kulika nnyo wa Harriet ne Edward. Harriet ne Edward mbagala nnyo mutulabire ab'omu US mu kaseera kano tugenda mu wedding album yaffe ng'era gwe ali ewaka gwatuweereza ebifaananyi byo mpitibwa Nakitende Carol. Omwami wange Shaku Gombya yajja n'akyala ewa ssenga wange mukyala Agnes Nakitende empere n'emmere n'aleeta ebintu bingi era mwebaza nnyo okujja okumpeesa ekitiibwa mu bantu bange abatubeererawo ne batusapootinga. Mwebale. Wow, a wedding album osinika ku WhatsApp esimu yange ogirina ayagala okubukinga ayagala osindika ebifaananyi era obisindika ne tubikulagira wano ku Delta TV free of charge naye nga babukinga emikolo mwabasinga kubanga Delta TV ekyasinze okulaga emikolo omukolo ogulaba naawe kennyini atali nannyini gwo n'ogunyumirwa naye nga gabakikagenda maaso ne City Bridals ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road kugendayo opa ofune panseyo gold ne changing dresses emotoka z'abagole zipangisibwa edduuka liri GF34 ku Kamukamu Plaza. Charitas ya clinic totya jangu tuteese tujja kukolako gw'omugole ate nga tusomesa nabo abagala okuyiga enviiri kati gende mu Bulango omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka nyabo